Ekirwadde kino kifuuse ezzisamawanga kyatandikira mu ggwanga lya China ku nkomerero y'omwaka 2019 wano okwaboobwe kyatwalibwa ng'ekyokubalaata eri abantu bangi kyokka mpola mpola ekirwadde kizze kizingako amawanga ne kigafukamiza nga na wano kyakubye dda koodi era okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu abantu 9 bamaze dda okukakasibwa okukwatibwa obulwadde buno ate nga n'abalala bangi bakyali mu kalantiini. All the 8 cases are Ugandan nationals who traveled back from Dubai, the United Arab Emirates, 2 on the 20th of March 2020 and 6 on the 22nd of March 2020 aboard the Emirates and Ethiopian Airlines flights. Ensonga y'okulangirira ebikwata ku kirwadde ki corona mu matumbi budde ate mu Lungereza kireetedde abantu bangi okwesuulirayo gwannaggamba oba oli awo olw'obutabitegeera kubanga kyazuulibwa nti abantu ebitundu 7 ku buli 100 bawulira olulimi Oluganda era balutegeera bulungi. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde ku radio kya Bassa n'ayongera okukkatiriza ensonga gavumenti kwesimbye essira ey'okutaasa abantu baayo okukwatibwa obulwadde bwa corona. Buli awa amagezi ku nsonga zino si kirungi ateekemu byabufuzi. Abali mu gavumenti si kirungi kuteeka byabufuzi mu nsonga zino. Abali ebweru wa gavumenti omuli n'abagivuganya nabo tebasaana kuteeka byabufuzi mu nsonga zino. Sitwagala kuzanyira ku bulamu bw'abantu naye oyinza okuwa ekirowoozo kiwe bukolokolo olw'obulungi bwakyo so si lwakuba okyesigamiza ku ndowooza yo. Omu mbuga asinzidde ku rediyo eno n'alabula bannabyabufuzi okukomya okuwuddiisa abantu nga beeyambisa akadaala k'obulwadde bwa corona kubanga ensonga ezikwata ku bulamu bw'abantu tezisaanye kuzanyirwamu. Ebikwata ku kirwadde kino abantu abasinga babijja ku mutimbagano kyokka Katikkiro asabye abamanyi okugweyambisa okwewala okusasamaza n'okusamaaza abalala kubanga kino kyongera okusiga okutya mu bannayuganda ate nga kwesigamye ku bulimba. Akabi akali mu mitimbagano n'emikutu gyagwo Facebook ne Twitter naki oli kyalowooza kyateekayo oli kyalaba kyagenda nakyo nga tamaze kwefumitiriza n'akamu n'akatono. Mbadde sinajjano bandaze obutambi bubiri omusajja omu nga agudde oba mu paaka yaawa ne bagamba nti mumulaba oyo alina coronavirus. Kakati coronavirus n'akatuulira no mbabuulira obubonero kwolabira okwokerera okukolola ssenyiga n'okukaluubirirwa okussa. Coronavirus abantu tabatta kibwatukira nti akukutte wano n'ogweri oyo abeera Ebola. Mukuumaddamula falasidde abantu okwongera okugondera amateeka gavumenti geetaddewo okulwanyisa obulwadde bwa corona kussa n'amagezi agatuweebwa abakugu. Naddala mu nsi kati ze twekengera Dubai, Rwanda ne Kenya wano. Kenya kati bali ku bantu 25 abalina coronavirus. Kenya balina cases ziri 16. Kale bakukebere okusooka abantu bawona. Ndabye president ng'ayogera ku saa 10 wano ayogedde n'agamba nti abantu abana abajjanjabwa Entebbe 3 bali bulungi. Eyasooka okulwala oli gwe bagamba yasabye n'emmere n'alya. Nolwekyo abantu tetwagala beekweke. Katikkiro aliko obubaka bw'awadde abantu okwongera okwerinda obulwadde bwa corona okuli okwekuumira awaka nga n'abaana abatwaliddwa mu luwummulo lwa corona basaanye obutakkirizibwa kutaayaaya, okwewala ebifo eby'olukale, okunaaba mu ngalo ne sabbuuni ate bulungi akaseera konna n'ebirala bingi. Akola mu katale osisinkana abantu bangi nnyo. Abantu bajjaawo naga njagala kugula guno omuyembe n'atagugula. Ennaanansi eno ng'eyengedde nnyo. Simanyi baba baagala kugula zitengedde. N'akwatakwata n'akubeerako. Wandibadde n'akalagala ka sanitizer. Gwakola mu katale mu bantu abangi. Mube n'amazzi ne sabbuuni. Kubanga gwali ku mudaala gwo kijja kuba kizibu nnyo kakasa nti ono omuntu azze okugulako yanaabye ng'ayingira mu katale. Buli munnayuganda buvunaanyizibwa bwe okwerinda okukwatibwa obulwadde bwa corona kubanga tebunnafunirwa ddagala. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefayina, Gambuuze.